Mpozi tulinawo amawulire ageetaaga essaala. Omusumba mukwano gwaffe era omusumba waffe William Sserwadda Kasaayi mulwadde nnyo. Mulwadde ali ku kitanda ekiruddu. Ali ku kitanda ekiruddu. Musumba Edward Kayizi yabaddeyo. Ali mu ICU oba ali ku kitanda kya bulijjo? Ali ku kitanda kya bulijjo. Ab'ekiruddu be bajja ne bamujjanjabira ewaka. Kati tebanaba musitula mutwala kiruddu. Okay. Musumba Edward Kayizi olumpadde amawulire ne mmanya nti tumusabire. Tuyimuse emikono gyaffe tusabire mukwano gwaffe Kasaayi, Katonda amwongereyo obulamu. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu linnya erisinga amannya gonna tuyimusiza emikono gyaffe okusabira William Sserwadda Kasaayi nga tukusaba Mukama omuwonye. Kyonna kyayitamu kimuyiseemu. Eddagala treatment yonna abasawo gye bamuwa gwaba agikozesa. Okuva ku bwezinge bw'oluviiri lwe paka mu ntobo z'ebigere bye, William Sserwadda Kasaayi taata muwonye. Emisuwa gizibukule, omusaayi gutambule bulungi, omutima gukube bulungi, ekibumba, ensigo, amawugwe, buli kimu kiterere bulungi, akawago, buli kimu kiterere bulungi. Mukama wange taata tuyimusiza emikono nga tuyimusa mu maaso go taata, nga ffe tunaba na kutuukayo kugenda kumulaba, gw'atayina wadde akatikitiki okutuuka ku muntu. Omukono gwo gugololwe Mukama wange taata. Weewaawo naffe tugenda mulambula, tugenda mu supportinga, naye ffe ne bwe tukola tutya bw'obanga tokkiriza tewaliwo kisobola kukola. Kkiriza Mukama otuwonyeze William Sserwadda Kasaayi. Tuludde nga tetuli naye mu night prayers, tuludde nga tetuli naye mu lunch hours. Eyali tagwa n'emu ng'atambula mpola mpola n'atuuka. Taata waffe muwonye era omukomyewo, tukuŋŋaane naye mu Kristo Yesu Omunazaalesi. Tusabidde omukyala n'abaana, Katonda abawa amaanyi mu linnya lya Yesu. Naye yennyini omulwadde addemu essuubi, aleme kukugamba nti omujjulule. Tusaba addemu essuubi, aleme kukugamba kumujjulula. Mukulu naye si ye mukulu ennyo nti agende. Tukusabye omutuddize mu linnya lya Yesu. Amiina. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So abasumba mubiwulidde, ffenna tubiwulidde, n'abakkiriza naddala bamanyi gy'abeera, munoonyeeko ng'akyali mulamu. Era Musumba Kayizi olukiŋŋambye entegere nnyina kiteeka buteresi ku mpewo obutereevu, kubanga musajja oyo aweereza Katonda. Era abasumba b'omu kibuga bonna bamumanyi. Toyinza kuba ne nnyabo babaze mu kuziika nga tebajja mu kulambula bagamba titwabimanya. Ewaffe Masaka bagamba nti ekibi kirawa okukira eŋŋoma. Amakulu gaakyo nti omuntu bw'afa abantu bonna bamanya, naye bw'abeera omulwadde bayinza obutamanya. Naye okuyita mu ddoboozi lino ku Salt Media, abasumba abaludde nga muweereza ne William Kasaayi n'abakamulaba, tumunoonye ffenna, tumunoonye, tumusabire, ate era n'akasente tukaweeyo. Tekina kye kigasa okweteekamu ssente mpitirivu n'ogenda gy'aba agenza okuziikibwa, naye ng'omulamu tewamunoonya. So awulidde tegeeza omulala, mukwano gwaffe William Sserwadda Kasaayi tali bulungi. Musajja mukulu ddala naye abadde mugumu. Tusaba Katonda amuwonye mu linnya lya Yesu.